Fahali TV uji owa Katikkiro Charles Peter Mayiga afudde ekitalo ngenda kuba nkuwa details maaso awo so nga ate n'omuliro gusaanyizaawo bya bukadde ku mwalo ogwo ngenda kuba nkuwa details maaso awo. Fahali TV ginkwanize na kusaba osubscribing ate osigale nga otufollow nga twanyiza updates ezina value. Ntandise ne mwana mwala amanyikiddwa nga Nasuna Viola onazanya mu best friends nga Alia. Olunaku lwalo mazaalibwa ge ngenda kusaba bambi owereze comment tumwagalize amazaalibwa amalungi amanyikiddwa nga Nasuna Viola. Abasinga mwasingamu manya mu best friends azanyanga Alia azanyanga muganda wa Tara era ng'ono akijjanya nnyo omusajja mukulu Rayani yeetegerera yandooza mumanyi ne wesitamu nnyonnyola nnyo Alia. Happy birthday Nasuna Viola akuzanyiranga Alia mu best friends. Leero mazaalibwa ge munnanyina kusabolereza comment tumwagalize amazaalibwa amalungi omwana tu Alia. Mulamu wa Rayani omwana yeetiga ayambala obukete asobole okusikazika Rayani amugwe miguwa zonyiwa okugamba ekyo naye agezaako okwetegerera Rayani abeeko kyakola abeeko kyatetenganya ayamwetega endowooza oba kyengamba ekituufu ndowooza amugwe miguwa kuba okwetegerera kyaba asinga okwetaagira bamwita Alia bamwita Nasuna Viola azanyanga Alia mu best friends. Leero mazaalibwa ge ngenda kusaba subscribing ate olikinge mulio gusanyizawo bya bukadde ku mwalo ogw'ennakiwogo kibadde kya tabu nnyo bambi mulio gwokyeza ebintu bingi nnyo. Waliyo edduuka ligwokyeza nolibali bambi likola ki litunda by'amasannyalaze naye lyonna liweddewo naye nga kitegerekese nti omuliro guno gwavudde ku firiigi emu amasannyalaze gagenze ne gagenda ate firiigi ng'eri on kugamba egakomera ne gakomerawo mu firiigi ne kusaanya ebintu ebiwerako amaduuka mangi gayidde waliwo ne pikipiki eyidde ebadde okumpi n'edduuka eryo mubadde firiigi nayo esaanye okugamba omuliro gwokeza ebintu bambi bingi biwerako byonna bisaanyiwo era abantu ku mwalo ogw'ennakiwogo bambi basabye minisitule y'ebigwate biraze egende ebaddukira ebeeko kye bakolera kati bizinesi zaabwe zonna ezisinga ziweddewo amaduuka mangi nnyo gasaanyeewo olw'omuliro guno naye nga gwavudde ku ki ku firiigi nebadde enkadde ayi nekirala abadde yagireseeko ngeri ono ate nga amasannyalaze gakomyewo galikomeddewo ne gakomerawo mu firiigi mwennyini kugamba omuliro ne gutabuka ne gusaanyaawo ebintu gusaanyaawo amaduuka agawerako. Era abantu bali mu maziga mu bitundu by'ennakiwogo omwalo ogw'ennakiwogo bali mu maziga olw'omuliro okusaanyaawo bizinensi zaabwe tebamalina kyakuzzaako kati ssaawa eno olw'ensonga nti bizinensi zisaanyeewo mwe babadde bajja akasente kati awo beebuuza ekyokukola tebalina pulaani yonna. Basaba gavumenti ebeeko kyebakolera kuba tebalina kyakukola tebalinawo kintu kyonna nti bayinza kukola batetenkanye babeeko kye batetenkanya okulabika nga bazza bizinensi zaabwe zonna zisaanyeewo. Fahali TV uji subscribe bibadde bali Nakiwogo ku mwalo gw'ennakiwogo omuliro gusaanyizaawo bya bukadde. Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kossa ne Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi munnaye bafiiridde omusajja waabwe abadde ow'amaanyi. Omusajja ono yabadde nanyini Maria Fulo eri Masaka nti wa Maria Fulo mugimanyi Masaka yategeka nnyo ebivulu nga walaba Hotel Africa yategeka nnyo abayimbi bagiyita Maria Fulo esanga bali mu bitundu by'e Masaka mu tawuni eri Masaka munnaye afudde era bamuyita Bazeketa Donesiyo afudde munnaye bamusanze afiiridde embuliri omusajja ono naye nga bambi kitalo nnyo eky'omusajja era nga Katikkiro n'Obwakabaka bwa Buganda ne bufiiriddwe bambi omusajja ono abadde w'amaanyi nnyo era y'omu ku basajja abadde beenyigira nnyo mu kuŋŋaanya ettoffaali mu bitundu by'e Masaka y'omu ku basajja abadde bateekamu nnyo amaanyi okulaba ng'ettoffaali likuŋŋaanyizibwa mu bitundu by'e Masaka kwasa ne guleeta Masaka yenna y'abadde asinga okubeera omusajja aseekamu obudde ettoffaali lisobole okulabika nga likuŋŋaanyizibwa. Era Katikkiro munnaye agambye nti omusajja ono tufiidde omusajja embulakalevu tufiidde omusajja abadde ow'amaanyi nnyo omusajja abadde empagi ku Bwakabaka bwa Buganda babadde bamuyita Bazeketa Donesiyo yafiiridde embuliri oba kiki naye nga abasawo bategeezezza ayinza okuba yafudde kiziiro oba si ekyo nga amawuggwe ge gabaddeko obuzibu kuba bamusanze yafiiridde embuliri. Abasawo basi ne bagamba nti ayinza okuba yafudde kiziiro
oba ayinza okuba yafudde nga amawugwe ge gabaddeko obuzibu. Bakyanoonyereza bakakasize ddala amawugwe ge gabaddeko obuzibu oba yafudde kiziriro, naye nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuza kiki ekyasse omusajja ono amanyikiddwa nga Bazikita Adonansiyo, abadde omusajja boosi wa Maria Folo, yabadde omukulu waayo Maria Folo ey'e Masaka. Olina kusaba subscribing ate olayikinge commentinga sharinga video eno ate ogirayikinge subscribe tumitinge mu video eddako. Eno ye Faali TV.